gwe mukolo gubadde ogw'okutikkirako abazira b'omuzannyo gw'emmotoka z'empaka n'abo abaliko kye bakoledde omuzannyo guno. Bw'abadde ayogerera bannamyamizannyo bano, omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Katumba Wamala Afalaasida bakulira ekibiina kya FMU okussaawo omusingi omugumu oguyinza okutambulirako omuzannyo guno. Kino agamba kyakuyamba n'abaana abato abali mu muzannyo guno okusigala nga bagwegomba n'okugwagala ennyo. Those small kids to come up here on this stage and receive trophies, seeing this big gathering, this honorable gathering here, you are really planted a very good seed, and I know that they are going to be very proud and carry this forward. General Wamala yeebazizza abategesi b'enkuuko eno n'ekibiina ekidukanya omuzannyo gw'emmotoka mu ggwanga olw'enkola ennungi bataddewo okujjuukirirako abaaliko emunyenye z'eggwanga omuzannyo gw'emmotoka z'empaka n'eddigi. Asabye kampuni ezitali zimu okufujjira omuzannyo guno kiguyamba okukula. Thank you very much. The trophies are good, the certificates are great, but what you have done to get these people together, everybody is looking at another person and saying, are you there? Have you been there? Where have you been? It's tremendous. Abazannyi abasimiddwa batenderezza FM Byansusso olw'enteekateeka ennungi gye bakozeemu omukolo era ne basaba egende mu maaso. Kino kirungi Federation kyekoze kigasse balare driver veteran abamu emirembe egyedda n'abaliwo ennaku zino kandowooza bwe tuna contributing ideas zonna omuzannyo gujja genda mu maaso. Era mbadde nsaba abakitegese bangere mu maaso kukikola nga bakitegeka nga bananga balabye kubanga kireesa abantu abedda abanvuga ng'emmotoka kuga abantu ng'amusinzeeyi abantu badde tebakimanyi nti yavuganga ku mmotoka naye yali champion wa mmotoka wano mu myaka gy'ensanvu ng'ate muvuzi ddala mulungi nnyo. Kindaze nti Federation evuddeyo ejjukire abo abaatandika ekintu ate n'olwaleero okutuuka we tuli olwaleero okulaba nti naffe tulinayo hope maaso nti naffe boolyawo bwe tunaaba tuguvuddemu tujja kubanga nga tujjukirwa. Mu bazira abasimiddwa mubaddemu Edward Martins Ntege, John Kulubya Senseko omwana w'omwami ne Arthur Blick Senior. Abalala mubaddemu Haji Asumani Jonju, Amos Zeyingo ono yaliko champion w'empaka za OAU, Minisita wa Buganda Mohamud Taban, Yusuf Kalimali, Jimmy Kabuleeta ne champion wa Africa omwaka 1999 Charles Mwangi. Bo abaafa ebirabo byabwe bikwasiddwa ab'enganda zaabwe. Empaka ezidda ku kalenda y'eggwanga zeza Eastern Motor Club Rally ez'okuyina nga April 3 okutuuka nga 5 2015. Frank Serugo, WSTV Kampala.